Abaruumi Essuula 11. Kale kambuuze, Katonda yeegoberako ddala abantu be? Nedda, si bwe kiri. Nange ndi Muyisirayiri, muzzukulu wa Aburahamu, era ndi wa mu kika kya Benyamini. Katonda abantu be yamanya edda teyabeegoberako ddala. Temumanyi ekyawandiikibwa kye kigamba ku Eriya? Bwe yasaba Katonda ng'ayogera ku Bayisirayiri, yagamba nti, Mukama, batta abalanzi bo, ne boonoona ebifo byo eby'ebitambiro. Nze nzekka nsigaddewo, era nange banoonya okunzita. Kyokka Katonda yamuddamu atya nti, neeterekeddewo abantu 7 abatafukamiriranga Baali. Era bwe kiri ne mu biseera bino, waliwo abasigaddewo abaalondebwamu olw'ekisa kya Katonda. Katonda yabalondamu lwa kisa kye, si lw'ebyo bye baakola. Singa yabalondamu lw'ebyo bye baakola, ekisa kye kyandibadde tekikyali kisa. Kale tugambe tutya? Abisirayiri baalemwa okufuna ekyo kye baali banoonya. Abatono abalondemu be baakifuna, naye abalala emitima gyabwe gyakakanyazibwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, Katonda yabawa omwoyo ogutali mu magezi, yabawa amaaso agatalaba, n'amatu agatawulira okutuusa ku lunaku lwa leero. Ne Dawudi agamba nti, ekijjulo kyabwe kibafuukire omutego n'ekigu, enkonge n'ekibonerezo. Amaaso gaabwe gasikirizibwe baleme okulaba, n'emigongo gyabwe ogikutamye ennaku zonna. Kale kambuuze, Abayudaaya abeesittala balyoke bagwe bazikirire? Nedda, si bwe kiri. Naye okwonoona kwabwe kwaleetera ab'amawanga amalala okulokolebwa. Bo Abayudaaya balyoke bakwatibwa obuggya. Naye obanga okwonoona kwabwe kwaweesa ensi emikisa mingi, kale bonna bwe balidde eri Katonda emikisa tegirisingawo obungi. Kaakano ŋŋamba mmwe ab'amawanga amalala, nga bwe ndi omutume eri ab'amawanga amalala, nzisaamu omulimu gwange ekitiibwa, nga ngezaako okukwasisa ab'eggwanga lyange obuggya, ndyoke ndokole abamu ku bo. Bwe baagobebwa, ensi yatabagana ne Katonda. Kale bwe balikomezebwawo kiriba kitya? Buliba bulamu obulijjawo okufa. Ekitole kyonna kiba kitukuvu, ekitundu kyakyo ekisooka bwe kitukuzibwa. Era ekikolo ky'omuti bwe kiba ekitukuvu, n'amatabi gaba matukuvu. Naye obanga amatabi agamu ag'omuti omuzayiti ogw'omu nnimiro gaawogolwako, gwe yali ettabi ery'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko n'osimbibwa mu kifo kyago, n'ogabana ku bugimu bw'omuti ogwo, leka kwewaana nti amatabi ago ogasinga. Bwe weewaana, jjukira nti si ggwe waniridde ekikolo, wabula ekikolo kye kikuwaniridde. Naye oyinza okugamba nti, amatabi gaawogolwako nze ndyoke nsimbibweko. Weewaawo gaawogolwako lwa butakkiriza bwago, naye ggwe ekikuyimirizaawo kwe kukkiriza. Nolwekyo teweewaana, wabula tya weerinde. Kuba obanga Katonda teyasaasira amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo, era naawe talikusaasira. Kale manya ekisa n'obukambwe bwa Katonda. Akambuwalira abo abagudde n'akwatirwa gwe ekisa, kasita onywerera ku kisa kye. Naye bw'otolikinywererako, naawe oliwogolebwako. Era n'Abayudaaya bwe balibanga tebalemedde mu butakkiriza bwabwe, balizzibwako ku muti, kubanga Katonda asobolera ddala okubazzaako. Kuba obanga ggwe mu nkula yo eyali ettabi ly'omuti omuzayiti ogw'omu nsiko, wasalibwa n'osimbibwa ku muti omuzayiti ogw'omu nnimiro ogutali gwa nkula yo, amatabi agaazaalibwa ku muti ogwo tegaliba mangu nnyo okuzzibwa ku muti gwago? Abooluganda, njagala mumanye ekyama kino, mulemenga okwewaanawaana. Abayisirayiri abamu baasigala bakakanyavu okutuusa ab'amawanga amalala bonna lwe balimala okujja eri Katonda. Olwo n'Abayisirayiri bonna balirokolebwa, nga bwe kyawandiikibwa nti, Omulokozi alisibuka mu Siyoni, alijja bazzukulu ba Yakobo mu byonono byabwe. Era eyo y'eriba endagaano yange nabo, bwe ndibaggyako ebibi byabwe. Bo mu bikwata ku mawulire amalungi baba balabe ba Katonda, mwe mulyoke mugasibwe. Naye mu bikwata ku kulondebwamu baba baagalwa ba Katonda olw'abajjajjaabwe. Katonda bw'agabira abantu oba bw'abayita teyejjusa. Nammwe dda mwajeemera Katonda, kyokka kaakano mwakwatirwa ekisa olw'obujeemu bw'Abayudaaya.
kaakano nabo bajeemye balyoke bakwatirwe ekisa ekyakwatirwa mmwe. Katonda yaleka abantu bonna mu bujeemu alyoke akwatirwe bonna ekisa. ddala obugagga bwa Katonda n'amagezi ge n'okumanya kwe nga tebikoma, byateesa nga tebyefumiitirizika, engeri ze nga tezitegerekeka. Ekyawandiikibwa kigamba nti, ani yali amanye Mukama by'alowooza? Ani yali amuwadde amagezi? Oba ani yali amuwadde ekirabo naye alyoke amuddize? Byonna yabitonda, ye abibeezaawo, era bibeerawo ku lulwe. Aweebwenga ekitiibwa emirembe n'emirembe. Amiina.